Alors, put his man on the breakdown. Let's break, put it on the breakdown. Let's take this in the airport. Put it on the track there. Police, you're mad! Police, you're mad! What you're doing is wrong! You're mad! You're mad! How can you block me from access to my office? What have I done? Tell us the reason as why you're blocking us! Tell us the reason as why you're blocking us! No! If you want to ask me that, you have enough! You have protected enough! You have protected young people! You're blocking us! What is wrong? What you're doing is wrong! What is wrong? Yes, alright. Mbakulisizaayo nnyo oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza embeera eyo weetyo egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Mbakulisizaayo nnyo mukuliko obwakedde ansuubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo abali mu Middle East mbatumiddeko nnyo katwongere obbasabira embeera egenda maaso eyo mu ddungu si nnungi birungi si birungi naye newankubadde ebiriwo ebityo saagala ate mujje focus ku ggwanga lyammwe ebigenda maaso saawa zino ky'olina omanya nga focus yonna international focus yonna eteereddwa ku mawanga eggwanga erya Iran, America saako ne Israel. Wano bingi ebigenda okubeera nga biggwawo olw'ensonga nti nno monitoring teriiwo. Bingi ebigenda otuukawo era ebinaatuukawo saagala bikwewuunyise olw'ensonga nti nno mu mbeera eyo bintu bingi nnyo. Mu mbeera eyo ebintu bingi nnyo ebigwawo mu mawanga aga Africa naddala agafugibwa ba dictator. Kakati nkusoosezza akakatambi ako ebyo binajjukirwanga byaliwo. Oyo gwe baali bayisa bwe batyo si muntu wa bulijjo. Mubaka wa Parliament mulamba era ng'ali commissioner wa Parliament mu kakiiko ka Parliament ng'ayinamu ate kasaabu summit akalala. Yali mukungu mulamba ng'atula kakiiko akaba commissioners abakiikirira eggwanga Uganda gwe baali bayisa bwe batyo. Kati wabanga commissioner asobola okuba ng'ayisibwa bw'atyo golowooza gwe munnansi bwe just munnansi butebe bayinza okuyisaamu bwe just owa bulijjo kati eggwanga lyattu Uganda bwe bagamba nti no bannayuganda beetaaga obuyambi kino kye baabogerako wabula mu bigambo ebyavudde Donald Trump ebyavudde mu Washington biraga nti Donald Trump ensonga zino azimanyi bulungi ezigenda mu maaso mu Uganda era amanyi n'engeri mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yeeyisaamu mu ggwanga Uganda byayisa bannayuganda. Ne kino njagala nkitegeere ensonga lwaki Donald Trump tannasalawo kusonga lunwe mu mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti bakimanyi nti mwami Yoweri Kaguta Museveni abakoledde bingi nga bo so singa bannayuganda wabula nga bo. Kati America okumba eggwanga lyonna esinziira ku nsonga eno wammanga ekyakubiza omukulembeze wa Iran si lwa kugadde ayisa bubi bannansi
gw'osobola okuyisa bannansi butya bw'oyagala mu ngeri yonna gy'oyagala kasita obanga abasajja abo bagondera. Kati yenkizi Museveni gy'ayina bwe balowooza okutaking action abagondera nnyo, buli gye bamwetuma agendayo. Kyokka nga bakimanyina bulungi nnyo nti alina omukono mu bayeekera bano aba M23 nakyera bakisirikidde. Trump ali aweya bannansi engeri gye bayisibwamu, engeri gye bawambibwamu, engeri gye battibwamu, naye lwaki tasobola kutaking action? Tasobola kutaking action lwa nsonga Museveni agondera nnyo abasajja bano, ekyo njagala okitegeere. Abagondera nnyo, ate omuzungu kasita obeera ng'omugondera gwe bannansi bo n'obayisa ng'ekisiimuula bo tebafaayo. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti nno gwe munnansi gwasigadde okwerwanirirako nga gwe olina situka nga gwe n'ovaayo. Bwe bamaze okuba supreme leader ow'eggwanga atwalibwa ng'omukulembeze mu ggwanga erya Iran, Donald Trump yastatinze statement egamba nti nno kakati bannansi saako ne local security ne poliisi musobola okwezza gavumenti yammwe, musobola okweddiza gavumenti. Kwegamba abanga alina kyabasizeeko ku mutima ekiyinza obbawo omwagaanya okusobola okuteekawo conflicts mu ggwanga eryo, bannansi bagenda kwekalakasa, obuyinza bubeere nga bugabanwa. Bano bujja kubeeramu okusikaŋŋana omuguwa nga bano bebaagala obutwala, bano kati kyekyo Trump kyekoze. Naye nga ensonga ekozeseza ekyo omusajja ono supreme leader yabadde tabagondera. Kati nga balina onoonya omuntu ezokukola ki? Ez'okubagondera. Kakati Uganda bwekityo weekiri. Mwami Yoweri Kaguta Museveni abasajja bano abagondera nnyo nnyo nnyo, kyoteekeddwa okuba ng'omanya. So kijja kubeera kizibu okulaba nga Donald Trump alina action gy'ateekinze ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tomanya gye bujja mu maaso, naye tujja tutunuulira ensonga zino nga tujja tuzisengekasengeka n'okulaba. Newankubadde however much Mwezi Kainerugaba akoze humiliations nnyingi nnyo ku ggwanga erya US, naye era basigadde bakoze eki? Basirise. Tetunnamanya biva mu European Parliament submission gye baakoze, naye byonna tujja kuba nga tubitegeera. Ze zino embeera ezigenda mu maaso ne zituuka ku bannayuganda, human rights violence zonna ezandikulowoozeseza nti nno wandibaddewo actions eziteekebwako rather than sanctions. Kati Uganda weetuuse teyeetaaga sanctions, yeetaaga action. Naye ani agenda okuleetera actions mu ggwanga lyo? Njagala nkuwe ku musajja ono ng'agezaako okuba nga clarifyinga ng'atangaaza ku kigenda mu maaso eri Donald Trump, ng'aga Donald Trump buli kigenda mu maaso n'akimanyi bulungi nnyo, era amanyi ekiri mu Uganda, amanyi mwami Yoweri Kaguta Museveni wayisaamu bannansi. Njagala nkutereka akatambi kano osooka obeere nga naawe okwota buliro, otegeere ekigenda mu maaso. Endowooza y'abasajja abazungu gwe munnansi bakulowoozezzaako ki? Nga tonnalowooza nti bagenda kuyamba, wabula bakulowoozezzaako ki? Basooka kwerowoozaako bo nga bo. Well, remember, President Trump did not include Museveni in the mediation effort, and for good reason, because Washington knows what Museveni has done. And they know that in part because of all of our communications since the 2021 election, in which we've informed the government of everything that's happened. And remember, just when he left office in his first term, President Trump, just after the shootings in the pre-election meetings and protests in Uganda in 2020, November 2020, issued a statement through the U.S. Secretary of State condemning what was happening in Uganda. So President Trump is well aware of Museveni and what he does, and that's why he excluded him from mediation, because he knows Museveni is damaged goods. Museveni's days of coming to Washington and posing in the White House are long gone. He still may be someone the U.S. works with militarily, but he's no longer considered a U.S. ally, and he's no longer considered someone the U.S. would ever work with. And President Trump in particular has supported the Ugandan people against this violence. And he did so just when he was leaving office. And that was a very important gesture back in November 2020.
So he knows very well who Museveni is and what he's done. And don't forget, JB, we've publicized around the world these human rights abuses. When we filed the ICC complaint, there were headlines all over the world. And the US government knows very well what Museveni has done, and his son. The reason as to why I bring in this issue, because the M23 issue, of course, it is a point of interest, not only to Ugandans, but the entire region. You talked about Museveni notably being absent from that high-level regional peace engagements that involved the Rwanda and the DRC. Let me ask you this, Bruce. Is this a sign that the US and its allies are gradually abandoning Museveni, because he has been purported as a regional stabilizer? And then also, I want you to expound more on this involvement, because, of course, people know, and of course, the media has tried to paint it clearly in vivid colors how Museveni is involved in the DRC conflict. How can this involvement be exposed and linked to Museveni's record of regional destabilization? And can it be also an interest of the ICC? Yes, kyembagambye nti no buli mbeera egenda mu maaso mu Uganda Donald Trump agimanyiiko era temulowooza nti no waliwo kyatamanyi naye tulinze ite banaasalako obaoliawo okutekinga actions ku mbeera eno egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Buli ku Yugi Updates ebinyongera okukujjukiza kusinzira oba ng'otuwuliriza gw'atannatweyungako nja kutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo, nnyongera okubeebaza omulimu gw'amaanyi gwe mugenda mu maaso ogw'ettendo gwe mukola okusharinga, okumetinga, okuteekawo endowooza zammwe ne zisobola okuba nga ziwulirwa bannayuganda. Ssaawa yonna embeera ejja kuba ng'edda mu nteeko mu ggwanga lyattu Uganda newankubadde ebintu weebiti weebiri munnansi abuliddwako ewaka ne mu kibira olw'ensonga nti no talina gy'ayinza kuddukira mu bitongole ebikuumaddembe eyo tasobola kuddukirayo. Ensonga muzimanyi lwaki? Bwetudda ku bitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu tewali kitongole kiri active, tewali kiri independent, tosobola kutwalayo musango gwo n'okubirwa endulu oba n'odduukirirwa. Kati munnansi n'asigala awo mu bbanga ng'asobeddwa. Kati munnansi buli wasigala mu bbanga nga talina buddukiro, nga talina gy'ayinza kuwaaba, gulowooza kikyazzaako? Kitegeeza eggwanga ligenda kubeera mu violence. Ajja kukola ekisoboka okuba nga yeetaakiriza ng'ataasa obulamu bwe. Kati bannayuganda yeno levo kwe basigadde ku njegooyego, tewali ayamba, basigadde nga woolaba nti no mpoba za mbogo zijja zokka mu bunnya. Kati obudde bwonna singa olaba eggwanga Uganda nga litabanguse ng'abantu beekyaye nga bagamba ekimala gavumenti enyigiriza nnyo munnansi ku extent esembayo. Kati buli mwaka abaana abafuluma eggwanga Uganda nga bagenda maaso n'okubira ebyo by'Abawarabu, gulowooza bagendayo mu bulungi? Oli n'avaayo oluvannyuma lw'emyaka 2 n'ajja n'akunyumiza embeera gye batayitamu era n'asala abanga ali determined okuddayo. Kitegeeza ate no mu ggwanga lye ekiwaasi n'okusinga egyali abanga akulaga nti no kifundako n'agenda mu buddu, wabula n'atagezebwa gavumenti wano mu Uganda kubanga tekyo kiwaasi. Kati embeera munnansi yeetaaga okukyusa mu ggwanga lye Uganda. Nagambye tewali kijja kyuka mu ggwanga Uganda singa onoobeera tofuddeeyo ggwe nga ggwe. Buli muntu alina ensonga ze zimunyigiriza, eyinza okuba nze eyange enyigiriza si eyo. Eyange eyinza okuba nga waliwo abajogerako nga teri ajogerako. Kati tolinda muntu kwogera nsonga yo, viorizing, vaayo n'eddoboozi ery'okubuuka ku nsonga egenda maaso n'okunyigiriza, kubanga obulamu bwo anyigirizibwa ye ggwe. Akunyigiriza naye abenefitinga mu ngeri ye. Kati so tuyiga okutwala ensonga nga ziri serious, tuyiga promoting justice mu society mu ggwanga lyaffe. Gavumenti erina kitwala nti no kibeera n'omukuyisa munnansi mu ngeri yasaanidde, wabula bwalina okirwanako gwe nga ggwe. Obadde oli ku Yugi Updates nga kwosinza okuba nga otuwuliriza, mbaagala nnyo, mweraba.